sigenda kukola ki togenda kufa kubanga balinda afe mbusibanye baleeta amabugo kime bagule keosi omusajja akoledde eggwanga sigenda kufa mbabuulira bagambe mu nsiime nga sigenda kufa mu nsiime nga nkyaliwo sekendire soka neŋŋamba ti bantu ki bano bo balowooleza ki kubanga minister of sports alowoolezaawa kubanga ebintu bye tukola tebiri mu underground bibeera mu mawulire mujja ne muwaayo obudde ne airtime kubanga lwaki muwaayo obudde ne airtime kubanga we have inspired tusikiriza bangi nnyo naye nkubuulire nti ffe tetufiiriddwako era muli nesooka ŋŋamba nti oba abalwanyi kuba n'abalwanyi mbawulira n'abalwanyi oba buli alwanirira eggwa afiiririra eggwanga lino yayisibwa bw'atyo n'olaba abantu abafunyeemu olinga akedde ku makyanda tata kuvuva muvunzi pulezidenti omusajja musiru pulezidenti musiru ye lwaki tavaako musiru olugenda kuwulira nti gundi bamuyise nze nendowooza nti ate ffe we are not in that category kubanga ffe tuweereza ggwanga era bwe tuba tuweereza ggwanga tetuyinanga gye tusobola ku undermininga the head of a state bano abala bayinza okubeera nga begwa nekolera jange naye ffe tuweereza ggwanga nti era head of state ffe abeera mukama waffe naye gwe muganda wange ojja olabe bannabyamizanyo abasinga nga abamu batuuka n'okufa nga babawoleza kawooshi ffe tukole tutya waliwo oli yajja n'agamba nti oba lwaki twekalakaza naye nendowooza titwetaaga kumala kwekalakaza era nze nina ekintu kyenjagala okwongera okukola okusooka okuŋŋaanya bannabyamizanyo naddala abalwanyi bali bameka mu Uganda bameka abakyali active bameka abatakyali active abalitayalinga ye bannanga abalitayalinga bakola mirimu ki bangi tubalaba ku mawulire kubanga nze era kyensaba nti kubanga tuyinza okwemulugunya nga tetwekumangamu tetuvangayo mesa esala okusima kinnya kubanga eri baba balemye okutulowooleza nze ndowooza twandibadde twekolamu ekibiina ekigatta ffenna abalwanyi beggwanga oyagala kuŋŋa nti wali bibiina anti ebibiina ebiriwo zino baziyita federations era olwokubanga ebifederations kati ate olwokubanga federations betongodde era buli omu akola bibye owebikonde era kati era nabo balemeddwa kati ate tosobola kugamba nti owa kickbox yagenze nasinkana omukulembeze nga temuliko babikonde kubanga tubala balwanyi bonna so nze ndowooza nti tulina osooka netufunamu ako ka meeting k'abalwanyi ffenna oba tukolewo n'ekibiina ekigatta nga for example n'owulira nti oba National Fighters Association nga kyabannayuganda whereby nti tumanye nti tuli bwe tuti anti National Council yo tegatta ekuŋŋaanya bukuŋŋaanya okuteeka awamu n'okuŋŋaanya okuŋŋaanya kirala nnyo kubanga nekinajja enkya okyongerako naye okugatta kwekolawo e union kubanga bw'okola union eyo osobola n'okugirondera omukulembeze era twandibadde tugamba nti sekita yaffe eringa parliament erimu ka cabinet ministers erimu bakadaaga baamu erimu because it is so huge botukuŋŋaanya we are like 1000 bannabyamizannyo bangi yes ate bw'oteekamu ab'omupiira kubanga ffe tubadde twagala tukole kubayita abalwanyi kubanga ab'omupiira Moses akoze nnyo era bo balekale bakalyako ekyemisana ewa maama Janet emirundi egiwera ne bagenda ne balya ku ttooke mutuufu ejjale tuli bubi abavubuka abamu abalwanyi balina ennaku naye si lwakubanga baludde n'okulyako obulungi ejjala ebaluba tusaba maama Janet atuyite atufumbireku essanyu lidde abalwanyi tulekeddwa nnyo emabega ate nga tukolerera eggwanga abamu bannaffe juzi wano batandika okuwambibwa abalala ne battibwa era naffe ne batandika okutugamba twali tulidde bagamba bwe bati
tulije bagamba buti tugamba yi kwegamba okuma olaba batulemesezza n'okwetaba mu byobufuzi omulanga eri gavumenti era tusaba eri omulanga eri gavumenti erabe nti sekita y'abalwanyi egifaako kubanga tukola omulimu munene nnyo tusitudde eggwanga lyaffe nze ggolola eggwanga lyange ndibunyisiza lwa nsambagire naye kiva kitya nga sifunangamu nakyamisana ne head of sport minister ngeza mulimu nagezaako okufuna appointment secretary kati bakabulindi kakati taliwo nze nagezaako n'okufuna appointment secretary ngagamba tojja sobola kumulaba ate nikokola otya njagamba katonda wake togamba kale era ffe tusigaa tugamba katukole era nze ekinkomezawo wano mu academy njagala academy eno because it's an institute academy eno teringa bwolaba jimu nti oba jimu somero era nti njagala okulaga eggwanga nti omugaso gw'essomero lino ngenda kutandika okuyigiriza abavubuka physical education because nkimanyi nti omwaka ogujja amasomero gonna gagenda kuba gatandise nga buli kimu kyonna tusaba katonda nga buli kimu kiweddewo ate nga abaana okukola dduyiro kyekintu ekimu ekigoba endwadde n'okulwanyisa ekirwadde kya covid-19 so kati ngenda kutraininga abavubuka bano bonyini ababadde ba boxers ba kickboxers ngenda kubasomesa physical education kubayita PE abaana batandika okukola dduyiro waliwo ebyemizannyo kubanga ebyemizannyo byolabanga bolaba bwetunagamba volleyball basketball tennis ebyemizannyo kati twagala okutongoza physical education gwe bayita PE gwejjukiranga edda batujjangamu empale nga batugobya kapa egobagoba kapa egoba emmese kaakati twagala tukyuseemu nti abaana bw'obazzaawo ne bakola dduyiro nga babuukabuuka ne babeera nga bakola bukozi bwe bati they get fit abaana bano bagetinge fit kubanga abaana abamu oyinza okwesanga nga tuyinza okutandika okufuna talents ensi nga Brazil omupiira baguteesako ne mu parliament ebyemizannyo babiteesako mu parliament yesoose esingira ddala naye newaffe tulina ababaka bannabyamizannyo naye tewulirangako kintu kye baali batebolinze nga kifevalinga obyemizannyo golola nkitegedde ekyo so kaakati nga bwe tufunye chance ate tuli ku TV y'eggwanga nti tusaba bannabyamizannyo nga tuyitamu kubanga nono okugolola emibiri twagala okulaba nga tusomesa abavubuka bano basobole kubeera nga bagenda mu majimusi kubanga lwaki balina experience bebangu ab'okutendeka kubanga yo omutereeza mu butereeza language coordination na birala bino birala kubanga tubadde tukola kati nkutwaleko tugende tukubeko ku kipiira kibi tugende ku kipiira naye omuntu yandiyagadde okumanya golola ani akuinspiring okujja mu bintu bino naddala ebikonde neteke kuba nzijukire emabega eyo ffe nga tukula twayagalanga nnyo Mike Tyson simanyi gwe ani akuinspire nze munnange nze neewuunya nti golola tafunangako chance sirabangako omuntu kwegamba asikiriza golola tomulabangako naye ekisooka nti kyali kiro nze nagamba mukama nedda kubanga abantu balinga bakimanyi nti okufuuka owakabi olina kugenda bweru okukola erinnya era nga buli muntu akolera nnyo ng'abaana bano babitwala mu bikonde n'asulwa ne passport mu toyi n'agamba nti nze ne gyenva simanyiyo nabula naye nze nagamba mukama no wano walubuuko kubanga nze ekyantandise okukuba ebikonde kyali kintu butampisa mu maaso oyagala okubeera omusajja omusajja bansangeyo bankuba eŋŋoomi era waliwo olunaku olumu nalina mukwano gwange bali bamuyita Richard Lukwago Richard twabeeranga naye kati olunaku lumu yagenda n'akomawo ng'azimbye ettama ne mugamba obadde ki nanga mwana omuyaaye anzigyeko ebitaano byange wano bwe mugambye otutta ebitaano byange nankuba eŋŋoomi
ngamba omuyayi olinga mwene omuyayi yalinga kanyama era nga atambula ebbanga aliwanise nga tosobola mwejimbamu ngamba ono kabaya kubye kangende mukoli nentandika okulinnya obusozi era nze ekyandeeta mu bintu najja ku 45 nengamba ono kabaya nange njagala tumite naye akubye kyaliwo nenziruke ngankeera ku lusozi kati nga nzeeyo mu geto ngenda okulira olyagamba mwana abadde ejinjakale oyo neninya emirundi 8 kati nkyanze mba nina kulinnya 10 kubanga mpuliddeyo yalinnyo 8 olina okwongerako okusingako kakati mu biseera ebyo nali nga ndimu nga nkola nnyo mu bintu by'okuzimba kati nensooka nfuna saiti neŋŋenda eyo ebugoloobi bwe nabeera eyo ebugoloobi waliwo olodi yanjagala nnyo kuba nali so smart active nangamba nyumba bwe zagwa naga lwaki tutubeera wano eno nga bwonkuumira wano neŋŋamba gyakabi kati nasangayo bakawboyi abali nabo bakuba eŋŋoomi omu bali bamuyita ndowooza na peter omala kawboyi yafa kati nga bamanyi okugenda eyo mu kbc nebaga mwana mugendanga weyo nebaga mwana tugenda mu kebiti ne mukibugaliyeko nebaga mwana olunaku n'omuntu ale mu kebiti lubude batwala mu kebiti enakivubu ngenda okusanga eŋŋumi ng'eri eyo neŋŋamba katonda nga ate wano nga waliwo eŋŋumi nebagamba njagala kutandika nensasula sente nentandikanga okugendayo kati wayitawo time loza like 1 year nengenda nenzanya ne schools kati naitawo wajja nenvayo lugobi nenkomawo kati nakomawo eno nga nkomyewo kunoonya muyayi nga muyayi mujjukira already omaze okujjula nga nzijudde negamba omuyayi bunoonya di bwe nasanga omuyayi kale ate kugamba alina engeri gye yansala pressure yaŋŋamba masita baŋŋamba kati oli wakabi okuba egubi oli wa butawaana bwana ate lwakuba kati nze ndire todikola mwana okuba basajja ebo mwana webale kubakuba mwana kati gamba alina engeri gye yajja kugamba kubanga nali mmanyi nti ngenda mutanga nga alinamu ebbanga tisi nali njagala muyiteko mbeeko wemukoona aŋŋambe kiti era abakugamba kikyali gandinaakyuke mukubirewo kubanga edaffe twakubanga kisumagiza naye ebikonde biyigiriza discipline tetukuyigiriza agenda kuba abantu netta omuntu aba na discipline sekindire lwaki bikulina okuteekamu discipline because you hurt nti kati oli ojja kumuhatinga kati sekindire kati ate tulina amateeka kati amateeka gagenda kukata ate amateeka bwe gakusanga nti igwe ali trained gwokola bwoto genda bakusibe tugenda tukubewa gekipiira genda kati n'ekipiira munange kino kijirawo kiringa kyakifaala naye abazungu bo bagiyita power bag neŋŋamba power eriddawa naye bwe kati tugenda nga wekyokola olina kukisima busimi okuba kikube tekikuba osima kisime ogenda kwesaba okisiba kiwa speed mutabani watutte muwulidde so kati beba abaana betwagala okugrowinga era tulowooza nti yajja kubanga okusingako Mayweather kubanga kakati siniya baba abadde agezezaako nkola bwati platform weeri platform weeri just yeetaaga feva ate musajja wa mukama koona ojulya kati ekyo kipiira kisima mpola mu bikonde muno otuuka ku level ki wafunayo emidaali ki nze bikonde nabizanya paka ku open era nze ekyansi kya mubikonde ebiseera ebyo ebikonde baali babitadde mu politics kubanga nze olunaku lumu nagenda erugogo ng'abaana baali batraininga baali bagenda bweru omuntu eyasinga okumazaamu ebikonde yali kyali wange bambi yafa Zebula Senyange olunaku lunamusanga yali munyiivu nnyo ng'akaaba ng'agamba mwana bano abasajja batubezeza mu kampu okumala emyezi 2 tutraininga kakati tutuuse essaawa eno
bagamba mbusimanye batwalako abantu basatu mwabala twenoonyeza etiketi nembabuuza kyekiro nti mwana ekiri wano batwalani mwana waani neŋŋamba nze atali mwana waani wananatwala olunaku olwenava ku bikonde mpulira politics mungi nnyo naddala mu kutwala era nze neneewuunya nti abantu era nze simanyi lwaki nti ffe kyekiri kyenkugambye tukyalina ekintu kinene nnyo nfo kyetwandiba tetutwata good quality naye olwokuba sekundi sempuuba yawaddeyo sente omwana we afune visa agende era simanyi president bwagenda kukola simanyi ministry of sports kyegenda kukola simanyi national council kyegenda kukola kubanga ate ekyo kisukka ku national council nekibeera wano kwateeka ku listi wegamba talent tugirina naye bwe tutuuka wali tuleka kubanga alina talent talina sente ate aliyala kituufu abaana bangi bavudde mu bikonde nga bagamba ekyo kibalemesezza so nti simanyi kati ate abantu abo balinga abateekawo amayembe tebavaawo I've seen those guys here to here bali mu position simanyi lwaki kyabatondewo ati be bamanyi bokka we have lost so many talents we have lost so many medals ekirala n'abatalina era babateeka ku bunkenke gomanyi okugamba ngaebulawo eki biri nti tiketi yafunye obuvuzi bufuna noonya engeri gyofunamu tiketi ekyo kyokka kikumukutula ng'obadde omanyi bagenda kutwala kyokka oli atandise okugamba era oluvannyuma kale bagamba yawaye federation yayiyizaayo naye ekisooka babakutudde omutima bali abaana bagenda okukyalenjinga baweebwa allowance bo nga bakola bali mukamba baweebwa allowance tiketi buli kimu kyonna kibeerawo talina lunaku lwagetinga waled wadde no so ezo zonna challenge simanyi kyetugenda kukola simanyi naye kyova olaba nti nze ndowooza nyinza obutalwanira tulwanyisa gavumenti namba naye nja kulwana nga nsinziira wano because this is an institute tingenda kukubeera nga nkola the best ate nja kubeerawo kasibe sente nja kuba nzirina so future plan y'ekintu kinene future plan is to lift talents of the young men because era nekirala nti nze wane wantu nateekawo nga podium for example nti nze nina omukisa leero UBC eriwa kati waliwo UBC wetasobola kugenda naye singa omukisa guno guba gukwatiddemu abalwanyi abalala ekitegeeza nti tuba tuliiridde wamu era tunakozeyo gurupu y'aba fighters aba professional nabagambe twetaaga tufunengamu a week ennaku zitukolerako ku academy nga bajja wano nga bajja ne mbeera wano firing tukola training yonna nga tulina tugikolera wano tukuba kugundi bwetandika era Mayweather bweru abikola yes ne mugambe ekyo kijja kutuleeta ewamu sikindiri nti tuleeta leero UBC eri wano singa kati bachampioni abamu babuuza singa kati obuuza bati tusambya kyekigenda mu maaso kituufu nga lusambya akyaliyo lusambya akyalwa ekagamba ati buddange kati ze nasigala ku bwa kooki oba ku bwa kutekiniko kubuulira tioba nedda luli omwami nagwamu ngwe kati ni mu training ennaku zino so nga ngamba nti bachampions leka tubeerengawoko so yeyo program eddala n'endala nti njala kubeera nga at least ntegekayo monthly fights monthly fights ezo zigenda kubeera nga ziyamba bano abavubuka abatono era zo zigenda kubeera ku TV of course nafunye katonda omukisa nti nafunye already partner Talent Africa because nche kibadde kyembadde nsinga okwetaaga ye production the Talent Africa already you on the board so tukitegera tugenda kubeera nga sobola okuproducinga kati ate nina deal ya tourism so kati ngenda kutandika okusunsula abaana deal ya tourism ina kakajja nti egenda kubeera tournament at least ekitone nnyo omuntu ajja kuwangulayo obukadde 10 mugenda kuba mutuwalinga tugenda kuba tutuwalinga yes tugenda sooka ffenna abalala tugenda sooka tulinnya olusozi lwa Lwenzooli paka waggulu ku Magalita tugenda okuva ku Magalita okukomawo wansi eŋŋuba eryoka esumulukike Kasese nga buli omu amaze okukola sipooti z'olusozi eŋŋumi esumulukuke katulyoke tuve awo e Kasese tutandika okugenda nga tutambula mu tourist sites
endala ezinabazibanga zeetonda so nti is the big deal era nga njagala nkitandike nga kitandika wano omwaka okuddako njala kikola nga kiri region ndeete Kenya Tanzania zeetonde zonna kale ate okuddako njagala kikola nga kiri Africa kubanga Nigeria ejja kubezze South Africa ejja kubezze so nga ndowooza tugenda kuba tukuba ebinywi bibiri omulundi gumu because tutumbula ebyobulambuzi by'eggwanga ate nga n'abalwanyi bafunamu. So basically kati oli ku nsonga ya kupromotinga na kutraininga na kutraininga because wakatale weekali kituufu ffe tetujja kulinda bantu bava eri bweru bazungu bannakenya baleete ideas mubagenda kupromotinga ebintu byabwe so katukole local tourism kubanga lwaki nti gavumenti egamba nti bannansi tebaagala kulambula bintu byabwe tetubaga bannansi ebintu babikuliddemu naye katutwaleyo ebintu ebirala bajje balambule nga bwe tukola ki kwegamba tulage nti twongeddeko ku value y'obulambuzi ne ssente kubanga ffe tulowooza nti gavumenti bweneeba ekavalinze budget ssente ezo zinaaba zisoloolezebwa zijja kuba zisigalire esekindire nti nange of course ntunulira okubeera nga mbeera mu retirement yange yes because nti era saagala kulwana nnyo kugenda wala because nkula njala kakati okwongera kati okuzaala abaana nga mwezi mwana gwe ogamba otunula butunuzi omukyala n'afuna kyekyo kyovula bakigenda kunyanguira so ntandike kuzaala abaana n'okulala okuinvestinga mu bizinesi ez'enjawulo njala kugenda mu bulimi njala kugenda mu bulunzi ate ekyo kijja kunsobolesa okufuna esente okusapootinga kino ekintu kubanga sports etambula na sponsorship njala okubeera nga nsobola okukola ebintu ebyo nga mu kasente akatono ng'ate nkanoono ate ng'era nsuubira nti nja kuba abawagizi bange ndi nabo mu maaso kisigale nga sobola okubeera owakabi ebiseera bingi abaana bava mu sports muno nga balina talent naye newesanga nga bavuddemu nga bagamba nti tebifuna bangi batunuza nnyo mu Justin Juko batunuza nnyo mu Banyakaana abasobola okuba nga bagendako ebweru bo bayinza okuba nga bali bulungiko naye bangi abagenzeeyo ne babanga tubalaba tebafunyeemu era message ki gy'oyinza okuwa ekizibu bannabyamazannyo kye balina okukola oba kibamanyi waliwo kye bayita okuzimba fan base omuntu atalina fan base tolina ngeri gy'osuubira kufuna ssente waliwo abantu abamu nga tasobola nakukuŋŋaanya abantu ku kyalo kyabwe balaba firimu ng'abantu abalaba efirimu 20 tasobola kubakuŋŋaanya abantu abalala beeyisa bubi abalala tebalina mpisa boogera bubi olina talenti naye tolina mpisa ekyala olina okusaba kubanga bw'oba olina ekintu kyokika kiteekere mukama katonda akiwa omukisa akiblessing akiteekeko favor. It's all about favor. Ekirala bayige okumaketinga weetunza otya mu bantu kubanga abantu balina ebyokukola bingi tuli mu struggle balina okunoonya ssente z'abaana baabwe z'abalandiroodi z'okwenyweramu omwenge gwabwe gw'omatizza otya omuntu okumulesa gyonna gy'ava alinnye emmotoka ajje akulabe omwinfuluwensinza otya nti era mbagamba kyemuva mulaba nti companies zisigala ziteeka ssente nnyingi nnyo mu bulango ekiziteeka ssente nnyingi nnyo mu bulango zibeere nga zimanyika mu bantu nti bw'eba emanyikiddwa mu bantu omuntu bw'alaba ekintu oba product yaayo ekikimwanguyira so nti abalwanyi baffe nti ne bwemugamba nti atunudde mu kamera akubuulire kikyagenda okukola ku lunaku olwagamba nze sirina bingi byakwogera ebyange mujja kubirabiraawo banisebo bagenda kujjayo batya oli musawo muganda nti ogenda tuuka wali ofuuwa emmindi abantu bajje so muyige okwemaketinga n'okusaba mukama katonda kubanga mukama katonda yawa omukisa mumusabe feva abantu abamu
ne Facebook page yaabwe tewerako bantu bawera 15 naye oli muzanyi oli mulwanyi nti bwe tulaba abantu nga ba Justin Jugo bwe tulaba abantu nga ba Mayweather nti abasajja bayina n'abakola ku gundi zaabwe ku channel zaabwe bemployinga eno ojja n'oli n'omusanga nga n'ekifaananyi n'akasimu ke yeekubiza ekifaananyi oba nga teyekubye na kifaananyi kuteeka ku post ku gundi ku Facebook abantu abayitako tababuuza nga nene bayita mubuuza ayitawa nti yavaddiku mulwanyi nga bakyali abalala tayagala bagamba ekisooka how would you synchronize with the people okolagana otya nabo because oba okolagana n'abantu ku kyalo bagamba agundi kyali waffe naagenda kuona naye gwe omuntu n'atakuŋŋaanya abantu kyova olaba nti ffe twebaza Katonda nti twasaba feva okubeera nga tusobola okukuŋŋaanya abantu abawera 3,000 waffe ekimu era ekyo abavubuka kikyabalemye okuyiga tuli bwakulaba oyogera ebigambo ku TV ate nakagamba oba omuyayayimaki gyoli gwe nagamba nti bwe kiba kyakunywa kirowooza nti kintu tekirabikalabika naawe kinoonya onywemu owulire oli mutuufu naye ekintu kiba kyakubeera nti kumanya nti kino kiki kyenjagala nkyagala kyoke weesiza otya mu bantu kikulu nnyo ekyo ti abantu balina mpisa abantu bebalaba nga tolina mpisa support ojja tosobola kugifuna abantu tebaagala kubeepankiraku abantu tebaagala kubeepankiraku abantu bakuno baagala kubeegayira nze waliwo bwe natuuka nga oli bwanninya ate nze mugamba sole oluninya nga oluninya nga mugamba sole bambisole naye kati oli okulinnya kati ng'omuvuma fakiyu ng'omuvuma ebigambo bitajja omukuba luyi so nti eyisa y'abavubuka kababe bayimbi kabe baani bonna sekendere nti okukola ennyo omuntu nze wali oli yajja nangamba golola ekituluma ojja n'ogamba mbuterya kuba ne mugamba ate gyali mutubereyo mu underground ne mugamba ate wulira gwogamba underground buli muntu ava mu underground kujja mu kibuga ne Jackie Chan yava mu kibuga najja mu kyalo najja mu kibuga okulaga eri abakabi ye kyekimuluma kiki ogamba teri asobola ku ate gwowoza tuli underground vayolage damugambe kitoddanga bwokukyogera ne mugamba underground muli bayoli babbi nimuwajaga bwebivuga bikuba ebitayimbwa gwe mbwatereka kwogera bwoti ne mugamba lwaki kyogera bweti ogamba otya nti mwera muli bakabi muli underground byebyo bivuka underground mujje eno ebeera abakabi ba champion nabagamba buli wa champion abeera mu city gwobeerowooza obeera bwa underground so banange bakyali bange guno omwaka gutusaze nnyo era gusaze buli muntu nti ffe twali tumanyidde enwana zaffe zakuŋŋaanya bantu naye gwe olowooza otya era kyova olaba nti nze ŋŋenda kuteekawo sako twala kutandika okulima tutandika okulunda nti omwaka guno mu covid ffe yatuyisa bubi nnyo tewali yatuwa mmere naye tusabe nnyo Mukama Katonda tulabe okulaba nga tukwatagana naffe tugenda tulaba omukulembeze ate olaba yakwalaba awa abakomedi bazanyi bakomedi nabo ya business yabo ya business gola olaba olupiira olaba omusajja bwakuma omupiira mulaba atulanyenda olozi gwe lwakuba wagudduse oyo bamuyita Martin atonya akuba omupiira kyova nagambe gojja wano ojja n'okuwona akantu ku mpola nagambe kakuba mpola nti akaava kugenda okukakuba kakola omubiri gwonna kagustretchinga kaguzimba owulira amagulu kagukola mu mugongo eno gyokolayo exercise ntono nnyo gyokola ng'eringeyo ako kalinga supersetting kati ate tekazimba nnyo mubiri naye
kaguparking ogamba kagumya kastretchinga kwegamba n'owulira nga mutuufu era ogenda okuvaawo mama w'abaana akuwa buli risiiti nagamba nti kankuwa risiiti simanyi nakumanya ennaku zino kyokola mati kitegeera ekintu ekyo dislocation eyo yamala bbanga kyokuddawo dislocation ate dislocation tegwotevangawo ekyaliwo okoze emizannyo gyonna nga ogirina dislocation tevangawo naye mukama namugamba nemugamba mukama nkulaba sirowooza nti olugendo lwange bwe luti lulina okuba ono neetaaga okweyongerayo nemugamba ate kirabika oyagala kukulaga bulazi nti wanotejoking subject tekibangayo nti nze nkoma wano nze ekyandeeta nga nina kuba champion sinafuuka champion ate kati okugugize kati gwomanyi oba mbana kumu oba nkola ntya nze nina okufuuka champion actually nebakyali bange so ozanye emizannyo zonna nebakyali bange benali nabo gamba bagwamu nyama nebagati tolola yakatandika nembagamba temanyita kugwamu maanyi katonda gyanzije wala era omusajja eyampa position y'okugulu eyo nagenda Nairobi eyo amuyita Andre ekitegeeza bwemba muzanya era oli n'amanya nti oli tewali asobola kumanya n'amanya nti okugulu kuno kukyali n'atayiminga ekyo kyabalema era bonna buli ajja buli ayita wa tobagiiti ekiyita waaso tegawaggulu so agira ati zihuku nga zirya ekyo kyabalema nti omusajja oli yantraininga nanfupa ne confidence era bwe yampa confidence era nti nekyusa ne mu sitayiro y'okulwana nti nakyusa mu sitayiro y'okulwana nembeera nga because oli nayagala nnyo clenching grabbing nembeera nga because nga njagala omuntu aterere butereeza awo bupositioni nti bonna benzire kubwa olajja nagamba akati musambe kuli naye talina ngeri olwokubanga kiri omanyi kukkiriza kuno kuli very funny nti katonda ayima kukukkiriza era omuntu okukkiriza kwe kubeera nga si kwamaanyi era ne katonda talina ngeri gyakuyimirirako mukama namusaba ne mugamba nti mukama bless me because I want to live as a living testimony obujulizi obulabwako abantu obujulizi tebatutera okusanga tusoma bwa mu bayibuli mwate abo peremapeera weyasooka nalinnya ekigere kye mu ttaka lya Uganda kati obujulizi obuliwo is if God has made it what about me gola bwaba kikoze atenze era kati abaana nekyowala omwana yankubyemu akayimba kola namaanyi nga mwetesigolola so nti mukama katonda ayima kukkirizaku nakuwa amaanyi nze mukama namugamba nti kuno okugulu just oyagadde ndowooza ntegeeri katonda nti okola ebitasoboka kati njagala okoleera era nga gubuutakola ebitasoboka nenzijanga nwana nze nali manyi watereera era nebwemba nkubansamu nebwemba nkola bintu byonna nti enyimirira standing position ebeera nga maze okwete kutulaba nti kulwana kuno kutulwana kwakuguluba naye nzija era netegesi kati ate bana babaaya tebaziga ntuuka buddeeyo nenzijjayo ebintu ebibu ntuuka mulingi netandika okugejja ebitundu ebya wansi nebigejja ebitundu byekyama nebitandika okugazibwa oli agenda okukwata wategatalina wakwata nakulaba wenna
kukiri ntuuka wali agenda okukwata ati kiteekiregyete agenda okukwata ati genda okijja wansi talina ngeri gyasobola kunvuba tasobola so ekyo Katonda n'akimpa nti kati nwanyi and I have conquered the sport kubanga omuzannyo guno nagukonkalinga bwendi nti olw'okubeera nga nakuba buli agwe babadde balowooza nti w'amaanyi buli akwejimbamu kubanga omuntu gwe nalisaba Katonda okuba lasiti yaliwuma Fushematu wali omutidde kubanga nagamba gwe namukubira mu makatikati kati ate alisembayo ali baani kubanga lwaki nga ffe mu ggwanga bwe tulina embeera eyo obutekkiririzaamu stiru najja nga nzanye ennwani tuda naye nga waliwo bali abagamba nti golola abantu agula bagula aleeta omusajja aleeta buki akola atya era nenaalera kati nasooka bagamba asooka kubi tugume naye magamba ono tugume bannanga ate ye tasobola nti atuwulira bw'otidde lwaki otya kuze mwani ndetse nekuba abazungu kuba kati ngenda mbagonza nti otidde omujaasi omanyi ngeri gye balina obukulu ne mbagamba oyo nja kumukuba engumi yeerabire neeraakaye yeerabire mundu nga balowooza nedda nga bagiwa omuliro nga okuma nti bannemerako nnyo nentuuka ekya neŋŋamba kakati ebiseera byo ne bwe nandireese Tyson nemukuba era bandigambye wamuguzi era kye nakola ne mbagamba nti mwagala nkubetu mugitegeke bagitegeka ne bagitegeka n'omutwala neŋŋenda wano e Kenya training nenkomondi omusajja training abadde ku nnyanja buli bwa training anywa mazzi naye mbagamba tumulaba nti anywa mazzi naye bwayita ku left hook right hook tagiyitako tiye lwaki oyogera bwotyo kozi oyo ati agenda nagumbi bbiri talina ndala olwazi mukuba nti nedda olimba eno nguzi yennyini ogamba otye okumukuba engumi bbiri era nozimukuba nebagamba Katonda wange tiddu era sebo mbune Katumba wamale bemanye ebiseera bye yali akyali komanda mbu yavaayo n'asaba obukakafu ddala oba tugume oba tebamuwadde sente naye mbagamba no bamulabangula amagye nina sente empitirivu kuba bwe maazi jangula nono namuwadde sente mukubi awamagye amalamba togendangako mu ringi nga olina gwotidde muba olwanye nabo anti ekintu kiri nti engeri gye weeteekateekamu oyinza okweteekateeka nogamba akasajja kano si kangu kati nganze engeri gye wete omanyi gw'osaba oba omumanyi era wootuukira okukkiriza nti nja kulwana era bino baganya kugamba nedda ssebo nze nina ebyokukola bana bawoza nina ebyokukola nkyalinayo fayita ez'okulwana omanya kakati olwo yewalawala atidde kati waliwo oli ne bakuwa confidence olukkojo n'agamba oyo mubaayi tumukuba ate alina weakness ye bwiti naye omuntu bw'aba agenze n'agamba nti oyo nze mukuba kati ate ekirala nti nze bano bo nze mbadde nga nkimanyi mbakuba kubanga nze lwaki mbakuba nze nina kyembasingako nze nawangula title mu light middleweight boxing ku intermediate wali ozanyeeko nowanga okimanyi okutwala title intermediate gwe ngomyo ozirabye omanye ngomyo ebeerawo kati nga bano tewali yali ayiseeko mweyutamu sematanga yayogera bingi yali tayitangako mutayi simanya biki kakati nga atugambye eyo yonna bali abasajja wamanyi nawo kyebalina kyebatalina mukono wano batambula naye mukono wano osobola okukuba ebikonde ku 8 ate n'ekirala nze nalaba Sematundu Semata ate bwe yagenda eri teyalwana ate nga bali yasigalira abaana nga muna Uganda
naye olw'okuba nti yali eringa okulwana gye kuli kungi nnyo gye tumanyi nti ya migere kati ate nga n'okulwana gye kuli kungi nnyo kugamba the more you do it you get strong naye nga teyakyusa talwana nga abasayirandi era talina sayiro y'abasayirandi yes because abasayirandi bantu bakuba nnyo low kicks wamukubisa ekina Uganda era nze bwe najja kati ate Semato oyo abaana bonna nakolanga twajjanga tulwanamu amakya tukola batya naye nga Semato oyo nga yeebwalabwala nga buli mugamba leero tukolemu ng'agamba waliwo n'abarashi abaali bazze wano nga baagala kulaba abavubuka balwana baagala kutwatale waliwo tonamenti nga baagala baleeta nempita Semato naye bugamba tulage muku wano n'agamba nedda pozi batuweyo ku ssente katonda wange abarashi baabano batutwale atufiiriza ekintu Semato n'agamba so nemanya nti kati bwe twajja neŋŋamba oke nenzijangamba kuba natandika okugamba mbw'oyogolola mbw'akyali wansi nnyo yeetaaga emyaka nga 2 okutuuka era bwe yayogera ekigambo ekyo awo yali amaze okukwata engoma nnyo si mugabina beŋŋamba Semato waliwo lediyo gye naliko oli nampulengera n'eddoboozi naŋŋamba nti Semato nabadde mubuuza nti kati muwano mu bannayuganda nigolabaalabamo n'agamba tewali ate gola tyatawo yakyali myaka nga 2 okuntuuka nemugamba excuse oyo yani yamugamba oyo yagendeyo kyamufuula waka nemugamba gimukubi nemugamba muteeke kwondula nemugamba guga n'agamba nemugamba kati gwe nkwenda wano bwanina fight nemugamba pa mu byo byoza fight wagala mu ring olutalo ne lutabuka naye of course buli muntu yali alowooza Semato nti alinamu kubanga lwaki Semato walwanye n'abasajja ab'amaanyi era yagamba omusajja mukeera profile singa basiposa bange bagamba tutolwana musajja tuli omusajja likodi ye nebagamba eri likodi ddala ayamugolola self-made tosobola kuddamu kutuka naye yapewa nenzero nentwala endala nino nakwata olamuzizo